Kyaya leero bannannyini bibanja mwenda abasangibwa ku kyalo ekiyitibwa Kwata Zooni Kyanja wakati w'ensalo ya Kawempe ne Nakawa bwe basanze abaserikale abakuumaddembe aba Kampuuni eyitibwa Aba ey'obwannanyini nga bazinzeeko ebibanja byabwe byonna era nga tebabakkiriza kubaako mulimu gwe bakolerako. Tuyambe ttaka lyaffe badde mpita minisita n'abakooba minisita w'ettaka ajja tuyambe ku bintu byaffe bino kubanga tutaddemu sente nyingi so twagala bajje batuyambe ebibanja byaffe. Naffe ne tufuna okukola kyo ne tugula ettaka eryo ku mwami gwe bayitanga Birano yaligula okusooka. Waligula okusooka n'alibeerako okumala emyaka mingiko kuba ndowooza emyaka ng'etaano naye n'asalawo alikole kyalituguze bwe tuligula ne tuteekako n'ebye tuteekako tubadde tulimirako. Kakati tubadde tuli awo abantu ne bajja ne balizingako ne balikola ki ne balitwala. Nannyini ttaka yataddeko abantu abakoze eki abataddeko abantu okujja nga batusibyeko bateseeko security guard nga we couldn't access our property. Kati ne tutandika otambula mu mawofiisi tutambudde olwamu naye tetuyambiddwa. Emmere yaffe bagiridde bagimazeewo. Tuyina abaana tuyina famire poliisi yennyini yegiridde egimazeewo. Tutuukawo bakubuuza bubuuzo onoonya ki oyagala ki batwalanga ababbi ku ttaka eryaffe. Tuzirina empapula buli omu alina empapula zetu tusobola kujja ku bibanja bannange nga tulina empapula naba chairman abo chairman LC2 chairman LC1 bonna bali batusayiningira naye kati nobobanoonya kati nobonoonya kati buli omu omunoonya teri alabikako. Oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abaserikale abadde bayiiriddwa ku bibanja bino abatuuze basazeewo okuyita omubaka wa gavumenti ow'e Kawempe okubataawuluza. Twagala winkanye abantu bagule ebibanja byabo basigane ebibanja byabo oba wagaba polosi ayagala ettaka ajja tusinkane nganye wagula ekibanja kyonna agambe sente zayagala tumusasule sente ze nga wekyapa n'abaana basigaze ekibanja kyabo n'ebibanja basigale ebibanja byabo. Bannannyini bibanja bagamba nti ebibanja baabigula ku musajja ayitibwa Innocent nga Birano era nga bakakasizza nti ye nannyini ttaka lino kyokka kibaweddeko ate bafunye amawulire nti waliwo nannyini ttaka omulala gwe batamanyi era nga ye yaleese abaserikale okukuuma ebibanja bino b'ettaka. Kaanya oba ne mukkiriziganya oyinza okwobera obutakkaanya naye mu kukkaanya okujja kubaawo mulaye nti mukola ebintu bibiri. Mbasaba olunaku olwokutaano gundi gye mugambye abaserikale tubajjeewo otuka olunaku olwokutaano tulagidde omukyala landlord mukyala prosi agoberera emitendera gy'alina okugoberera oluvannyuma ajja kuba waddeebo okuzza abaserikale bakuume kye bakuuma. Kyokka omubaka wa gavumenti okuva e Kawempe Sulaiman Walugembe ng'ali wamu ne poliisi abaserikale aba Kampuuni eyitibwa Aba Trust era ng'eno y'emu ku kampuni z'obwannannyini ezaawerebwa abatutte kaguddeyo n'abagoba ku ttaka. Naye nga history eri emabega w'ettaka eryo nti waliwo administrator abadde ateekateeka okuba nti apima ettaka eryo n'okugula ensalo naye nga baganda bate bo baatunda dda eri ab'ebibanja kati ab'ebibanja bazze okugenda ku ttaka lyabwe basanze balitaddeko sengenge n'ebirala so twagezaako okuyingira n'arasisi okumanya embeera bweri abaserikale babadde bagezaako okubalemesa. Poliisi eyitiddwa era ne tukizuula nti abaserikale bano okubeera ekyanja tebalanga kuba omuntu yenna okudiployingibwa alina okulanga eri DPC nti wali mu kitundu kino okukola omulimu gw'okukuuma ettaka. Obwannannyini ku ttaka lino mu kiseera kino butankanibwa era ng'omubaka wa gavumenti abasuubizza okukola kyonna ekisoboka okulaba nga batuuze tebava ku ttaka lino ate n'okuzuula nannyini omutuufu.